Abakkiriza mu ddiini y'abaseveniside olunaku lwaleero babatiziddwa mu ngeri y'okunnyikibwa mu mazzi ng'Omusumba Jessica bwe yalangirira mu kusaba okw'okusiibula omwaka omukadde n'okuyingira omujja okwategekebwa mu kisaawe e Nakivu ku Sande ewedde. Mubatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Omukolo gw'okubatiza gutandise na kusinza okubadde mu kkanisa yaabwe ekireka nga kulembeddwamu Omusumba Patrick Mulindwa abuuliridde abakkiriza okukomya okwenyumiriza mu by'obugagga byokka wabula n'omutonzi bamuse ku mwanjo. Omusumba Moses Tamukedde yakulembeddemu okubatiza ng'ayambibwako abadinkoni ab'enjawulo. Mu babatiziddwa mubaddemu n'omukadde w'emyaka 80 n'abalala abategeezezza nga babatiziddwa okulongoosa obulamu bwabwe eri Katonda. Mubutuufu mbadde mubatise naye nensala mu ngeri yendabanga ddiini eriemu ate nendabanga eno yesingako kubanga yekubuulira ekituufu. Oluvannyuma Omusumba alisingibwa Yeremiya abasomesezza ebintu omuseveniside byalina okwegendereza naddala ku ludda olw'obufumbo, ennyambala, okukuuma ssabbiiti entukuvu, ebintu bye balina okulya n'obutalya omuli embizzi, obumyu, enswa n'ebirala. Embizzi erina ekigere ekinuulo ate erina n'ekyaseebu naye tegiraki eza bwenkulumu. Ekyokusolo endala akamyu kazza obwenkulumo naye tekalina kigere kiki. Gwe tunuulira butunuulizi kanyonyi bwe kabanga kanoonya ekyokulya kasobola okugira bwe kati, kasobola okutakula bwe kati. Bwe kaba kasobola okutakula sala ogire ki? Enswa terina kigere kino, terina bigere bino ebiwanvu bino eby'emabega ebibuuka. Emmamba erina amagala gamba naye terina ki? Emmale erina amaggwa naye terina maki galagamba. Bwebanga erinako kimu tolya. Ebyo ngo bitadde ku bbali bannalotale mu kibuga Vancouver e Canada badduukiridde eddwaliro lya Meta e Lugazi n'ebintu ebyeyambisa mu kujjanjaba abalwadde mu ddwaliro lino. Tugenda kuyamba kinene nnyo ku ddwaliro n'abantu abali mu kitundu ky'e Lugazi ng'oggyeko abakozi ba school oba ba Meta ne n'abantu ab'omu kitundu bagenda benefitinga ku bintu ebyo. Abaddukanya eddwaliro lino bibakwasiddwa Pulezidenti wa bannalotale b'emikono Isaac Sebuliba abakubirizza okubikozesa obulungi olaba bibawadde lwe banaaganyulwamu. Nga tubawadde ebintu omuli ekyuma ekisirisa, mulimu ebitanda ebisulwako mu ddwaliro, ebifaliso, amasuuka, tubeerako n'ebyuma ebirala ebikugonzesa okulaba obulwadde omulwadde bw'alwadde okukozesa mu diagnosis eby'obulwadde. George Williams Kuteesa ne Mukasa Kivumbi bye bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.